6. Nemudda mukuwanuuza ate nga mwe bikola ki? Naye Katonda bw'atyo bwagera. Tuba twabigumidde. Bagamba ennyanja tebaza kyayo. Singa ekitoogo bakitemya mbazzi. Naye munnange ekitoogo kyekisula mu mazzi. Ne bakisaza kambwe. Emiti egibeera ebbali ne baleeta embazzi, ensuululu, kalakita ziggyeyo emiti. Ebintu ebyange Katonda bw'atyo bwagera ensi. Ebyo n'oguma bugumi n'ogambe wange gye kiri ne wa neighbor kijja kujja. Nansingisira bwaleka walungi walungi si wannyo. Singisira leke walungi. N'ayolekera ekibira. Okay, naye nga mwasuze mutya munange fe tuyingira lutuwokya lwatandise dda nga mwete munana kubanga naye tebali twogera tebayinza tutegeera nange ebintu bino bizibu sinaga kuba olaba Lwasa yatusesezza eggulo ye mbabuuzizza tokobabuuza mwasuze mutya manyi nange byansobedde naye walugambo siraako walugamba abuuza atukira ku ntebe nga lumwokya nalyoka agamba entamu ne zisiriira atukyalira wano eggulo vako biri ebya Angel birimbu no yasanga Angel yasanga Lwasa nga akekeza nedda ebyokubbali wabula bwe yatukyalidde atwitiremu ku bwavu we butuuse okuddayo nga multiplex yamukubye ekyuma yategedde nti ono mwavu nakulo eggulo Lwasa yafunye ebizibu kaakati multiplex emmotoka n'agigirekera awo nansabawo eza boda ne gwazisaba kasiri bulungi yatambudde obutambuzi zabadde 13 seba obunaku zino nezikubula mpozi bayagala etukulangirire nvaako wabula n'olumu omuntu obeeramu n'akantu kongo okabazibula kati omuntu n'akagira ebizibu bya Lwasa tebyatandise kwolwo okwosa eggulo ebusega mu round about yadde avuga emmotoka eyo gyolaba Subaru n'atomera omukazi ebizibu tebimanya nnyumba mbi bwe yatomedde omukazi era omukazi agamba okutomera ojja kulaba wali eri kale omukazi Lwasa agamba omukazi yamutomedde naye Lwasa aliga yatomedde kuba yasibye omulundi gumu ng'ebirowoozo bimutta kati omukazi yatategedde nti Lwasa yakoze eki yavuga komawo wano nkulaga Dennis yakoze omukazi yakoze ati njagala kubalaga badde mu Busegaawo mu ttaawo ly'Entebbe Express omukazi avaamu nga mukambwe ennyo n'ajja mpola bwe yazze bw'ati natunula avuga yaani Lwasa tolina na zaakumpa nga weegendere kyenalabye mu kulangirira olumu mubaamu ekirungi nti oli mwavu n'ekibi okusooka teweesigika naye ate olina byowona kati ebiki yakiwonye multiplex yawedde etya naye kati multiplex tesobola musaasira ye multiplex yagaye ti ate kakati ffe oba tetukole ki kitegeeza bulijjo apaakinga nga tasasula owa multiplex komyo yagaye saategere nti ya Lwasa wakati we twamuleka twalisonzeza akatogo era emmotoka bagimusangisiza busangisa nga ye yatambudde yagenze nga multiplex saawa akawungeezi ng'emu y'ekirungo ekyuma bakiggyeko Lwasa banaye mbabuulire ensi eno si nnyangu kakati alina akasente ka investing bulungi kakwate bulungi nange yankwasiza ekisala kubanga nange siri bulungi Mam, tusooke kyuma. Etusookere ddala ku Lwasa. Kyuma muwulire bwe yagize. Amaze emboozi bulungi agenda. Agenda tuka yasose nagisimbula gategenda. Emotoka nagitaddewo nnamu. Agenda tuka ag'ekyuma. Eno tegumanya nnyumba mbi. Talina mikwano Lwasa teyakola mikwano ng'akyali. Mikwano gimuwadde nayo netuuka ku kisenge. Tekiriyo mpozi nga bamukooye bukooyi. Naye Seguyo ali akusente za Lwasa. Akoze byo butamu transport. Sirika mu katono. Nali addi. Tandika nkukkiriza ndi wano. Tandika ezasooka. Takojanga ko yadde. Agwe tandika gwamanyi nnyo. Mikwano gya Lwasa. Olwo mukwano gwo buli omu n'akuwa. Gomanye ebintu bya Lwasa omumanyi bulungi. Tene za Lwasa bakazi bekafe tuzirya. Ate nga nze siziryangako. Nga Yesu Kristo yagandi bambuza goli mwana wa Katonda oyogedde. Ani atamanyi atawulidde kivumo kye mbu okugamba nti mwana wa Katonda kivumo. Kale katulabe ekyuma ekyo. Nedda. Bagikubye ekyuma. Uwa. Kanda. Bannange. Fetufudde. Kati ebintu byononekedde ddala.
ani atategedde nti waggwamu ale okakuba ekyuma munnanga atategedde nti nadda omusimu aba multiplex bannaye tewalina kisa leero luno kati ogenda kukola otya kaŋŋende gyendaga buwungeere nja kusanga bakiggyeko ogenda tambuza bigere simanyi nakumanya olina mweza booda sirina mpa baseneseguya okuwa 13 eza booda ez'okwasi zina gyeziva ziva mu Amerika olikooki baba musajja watu naye nga mpuliramu ate ekiŋŋamba nti ayinza obba ali mu katemba naggwamu ne13 ne zibula naye gwe omanyi omwavu yakimanyi nti obwavu butta tulabako abafudde obwavu pulezidenti w'abaavu omujjukira omusajja ndowooza oli omujjukira omusajja ali nansa nayita pulezidenti w'abaavu nga talina kyalina talina dde enkoko ekakula waka yafa obwavu era awummula mirembe n'abantu bafa obwavu sebo depression ne pressure n'oyabika n'ofa ate lwakuba kati Lwasa alina engeri gyakinaggukamu abantu balowooza nti asaaga kuba twali tukyali awo nga buli kiwala ekitaga kale kino nalibadde naye ate sirinaamu yadde ne rediyo oyo gwolabye gwe tukola naye gati naye kati otunula naye yamwewerera dda nti waawonera obwavu gyebajja otutandikirako obwavu okitegedde kaakati era omulala kamuleke waliwo n'omulala gweweredde naye ng'omanyi okuteeka abasajja bajoga ateeka olukalala lw'abantu awo naga nti bwenfunira ku ssente otandikira wano kaakati katulabe bino byeyannyonnyodde n'atangaaza ku bigambibwa nti yali mukyala we Angel yamusanga akekemya mu buliri bwe. Ani asangani? Angel yasanga Lwasa. Ekyo tekikola mawulire. Mbuki. Lwasa. Tekikola mawulire ku Lwasa. Ekyo nekiza wali era agenda nakunyonnyola. Ababize nga alaga disability. Agenda nakunyonnyola ku mukyala Lwasa gwe yatomedde. Najja nagati Lwasa gwantomedde agwegenda tolina wadde kijjo okumpa ngene ntome n'emmotoka yange. Era naye ebizibu biri ku Lwasa. Nakulabye gule busegala otomera omukazi. Omukazi ye yantomedde era nansasula. Ya kusasudde. Yantomedde. Naye nkambuwalamu awo naga kankuwa emitwalo 3 naye nageza okutuuka mu galaji nga baagalaana. Ate omukazi nalabye akaayana nti gwe omutomedde. Ye yantomedde bana. N'agamba n'okugamba kati gwe yerangirira mbwavu ogenda kumpa ssente mmeka naye atambula n'agenda. Nedda baaba ye yantomedde era nansasula. Yatomeddewa. Wali mabega mugundi. Katulabe tobanga oli wano. Yabbeeyi teringa ziri ezammwe zibwali ebumuvugavuga. Bakusabye emitwalo meka? Palo white. Kati teziringa ziri ezaffe zikola ki? Wammwe bw'otomera okusaba emitwalo 10. Kati kyembuuza wafunyemu ku ttooke ndaba otandise odduula. Ndi mwavu muzibu nakkiriza obwavu bwange ekyovula nga nsanyuka. Wasigaza endabika ey'ebbeeyi engoye ez'ebbeeyi. Kati nno mumujja okuva ensimbi. Ompiteko nga nagaggawadde gwe linda. Kati weewerera abantu nti bw'onoddamu gaggawala. Ate kyenja okukola abakyala. Onaatuwulira gwe. Ng'ozeemu gaggawala. Onaatuwulira gye tunakkira. Tolokanga byabakyala. Nze noonya na mukazi. Naye nafunye. Nafunye. Namujje na ku muliraano. Owadde mukamusajja simanyi. Ebulenga. Nti oba ki? Aleka na mukamusajja. Gwe wafunye? Kwate ngambe ntya. Omukazi alina buli kimuggwe ng'omusanze. Abakazi mbasanga baavu banakuba bamunyamunya basabiriza naye oli maama nnyabo bw'ayambala oga nti vaawo mpitewo. Ayambala akantu ne kamufiitingana. Oba yoyo Angel gwe yakusanga naye mu kisenge? Si yoyo naawe oli mwana wa waka. Angel yakusanga nali mu kisenge byamunyiiza najjamu n'olubu. Omuwala yatusanga mu kisenge Angel. Omuwala n'ayala obuliri Angel bw'ava okwonoona. Kakati gwe munafunga Angel omusangawa. Angel yagenda bugenzi n'oleeta obuyonja. Angel yali yanoba nendeeta buyonja. Angel tewali kye nakola kyonna. Owulira twava tula mu ntebe nga tuvudde ku buliri tuwuddugazizza omuwala n'ajja n'aleeta amasuuka n'agaala kuba yalwawo yawali eddakiika 3.
byagamba nti yalabanga mubwatula senkubuga ebyali bijja naawe tana kyeyalaba ye ne bw'aba yalaba mba wakisa nnyo gwe omuwala amaze ebbanga ayala obuliri bw'atyo nze mbeera awo nga siina bwe mwebaza bwate ŋŋambe nti kati wamwebaza otya namuwa ssente siina kye nakola kale baako obubaka obulungi bwowa enjo muwaani enjo avuvumi gy'alaga mugambe obubaka ki muwa obubaka bwonna enjo yigokola emirimu egy'omu kisenge nkwagala nnyo bbaali oyo yenna omulungi tagimanyi ate singa agimanyi omuwala oli yannonya eki mu kisenge oyo gwayogerako ye yamwogedde nange nali nsaze hasiina wuliriza nze sabyogedde kigambo kikwatagana na muwala oli byabadde akola mu kisenge kya enjo naye ye byeyogeredde kati kambyogere kati baako obubaka obulungi bwoweereza nabatanzi bubaka bulungi ki twala nkozi oli muganda akantu kammwe abaganda mubeereyo bwenkogerako obubi naye nako kalemu okufumbirwa omusajja nakuvaako nagana nakuba nawasa enjo ate gwe osigalawo enjo n'agenda ye nakuwasa mulalako kali awo tebakatwalanga anti ye teyejajamya kyeki teyejajamya ate ng'ovaawo ng'oyagala lwasambu tewejajamya toyagalika kyogamba nze ndi kizibu tewanjagala oli bomu yennyini ndi bomu bw'ontulikirako oli bomu ndi bomu kati beeyogedde bye bayita batya byebyo ebigambo bigirinyiri agenda fumbirwa no Mr. Leo owa B2C kale ate wulira oyo ayinza okusobola omuwala oyo gweoyo omuwala omanyisa nazaali ewiiki alya mmeka nze nasooka nga nevaamu emitwalo 6 owulira gajja amafuta owulira nentoole emitwalo 7 nga gyakulya waka ezo nga za buli wiiki kati akole ayimbira abantu bameka bamuwa ssente okuba ne ssente ezo byalaba 6 zibasale mmeka emu 3 yegifunanga buli wiiki amwagala ku mutima gwe yatakwagala kasa nange namufunamu bye namufunamu seetaaga agende wamufunamu ki nze manyi bye namufunamu ndeka sikyayagala wamukaddiya bukaddiya ako singa nakazaalamu omwana singa nyina nezendya tekandisabye nekasaba leka naye mukave kakazi kattu kano kagere kafumbirwe nako nno naawe bwakuyita nti kasajja kattu nze obusobozi bwe nina bumanyi okwerangirira wali olimba neerangirira naye nesigala mu mbeera yange kati kufuna kyotugamba tukusiibula siina kyembagamba mweraba ogenza n'oleeta akakazi akantama nontabula obwongo sina kiyinza kwogera kiri mu magezi essaawa eno kakusigalamu nnyabula kale bulira yakusigalamu niye mbumuliko ki oyo yansigalamu gwe nata nengenda nempasizaawo nali nnumya nga nnumya oyogera gwani gwe watamwaga oyogerako gwe namulekawo nengenda nempasa Lwasa nyongera okujjukiza nti gano ge mateeka agafuga omwavu mpisa kuuma empisa ebintu by'okudaala bireke okusigala n'eddiini okwewala nnyo amasabo okusigaza emikwano n'omanya nti olumu mukama bw'anaginziriza akasente mikwano gyange gibaawo n'ekirala okusigala nga alina n'okuba nga yeetondatonda wa ukoze ensobi oba togikoze weetonde kimbi biri wetonderawo n'okujjukiranga teri mbeera ya lubeerera buli alina ssente agikwate bulungi ssente mugenyi ate kati mbadde nsabira Lwasa nenga nti waliyo abalala abeetaaga okusabira abatazifunangako abatazifunangako ono yazifunako alina oba kale nga tozifunangako tomanya buwoomi bwazo naye n'ozifunako ne zigenda olaba oliwe yatuduuliraga nti mmwe mwesiimye abaafiirwa bannyammwe nga muli bato nga temubitegeera obulumi bwanje mwawona obulumi obulumi bwanje nammwe
kale ffe kati nammwe katuba kudalira abakula ne bannyammwe kati ffe abatabala bafo mutemanyi bwe kiruma naye Nappi kye yeekoze Luweero Omunigeria because TikTok comedian oba byombi naye manyi TikTok abanga comedian era byombi waliwo TikTok nga yalina bu content wewe nga sibwa comedy nga comedian lwakuba nti content wamuteeka ne ku TikTok yoyo mu Nigeria naye wabeera muzina engoye ne wali nga tali mu uniform ye muntu wanjawulo awo ngali Luweero munanasi era agiriddeko n'agamba ate ze wamwe nnungi ffe byaffe biri organic teyazibbye ate bubbi kyabadde katale anti yaguzenga 4 n'ateeka mu 5 tamanyi ffe tuli bazibu n'asenako ku mazzi naga naffe ewaffe tugasenanga bwe tuti ate otuzza otwo tumanyi tuba tunnyogoga tubanga otw'omunsuwa otwo tubasanye mu nsiko naye ono omuvubuka kati ye manager we Freddy Mutyaba oyo Luweero ng'atambula nnyo naye kati mukwano gwe awo sooka oleka okujja waawe ekifaananyi ekyo bana ekyanyumidde nnyo ekisembye sooka okizzeewo mukulu kaakati ekifaananyi ekyo kyanzijukizza bwe nali Maddugombe ewaffe nga bw'otyo bw'osoma amazzi ebidomola biri binanze navuganga 3 wansi 2 waggulu kimu nvuga mu 9 nno ekyenda wakivugiddeko mwabakulira ekampira mutandikira ku muti kati ffe tutandikira mu 9 kati n'olyoka ovuga mu kakuba ako ng'ate okatwala speed naddayo juzi nasobola ogivugira mu kakuba ako okwonooneka okuli e Kampala seekyo wali oba muto oba opima nnyo wano oba okyalowooza bino olowooza biri ate tosobola kupima kakubo gomaye kiri mu kyalo amagezi abana b'omukyalo babona amagezi oli Mutyaba alinga bodyguard yoba yamuwakankulawa naye Mutyaba oyo muyimbi w'Eluweero yali agenze ku kyeyono yoba yamuyita Uganda era yebyo ebimu naye bambi yasanyuse nnyo waffe ebyangoye abyambala bw'ato kubanga bya comedy naye ndowooza bwe yabadde Nigeria nga tezaddugadde nnyo ndowooza bwe yatuuse yazivumbiseeko ne ku ttaka zongere kuddugala Uganda yaffe nkyafu bulala nedda ne Nigeria bwe zonna nsi zikyakula wadde tusingako kko naye era bye bimu ate tulina ne bye tubasinga wano Nigeria yajjuba gwali mwaka 2014 lwe tebakuba mupiira Namboole ne baddayo waabwe ne bavuba nnyo gavumenti even their football pitch is lush green Namboole nga kya green nnyo n'okusinga eyo nga banyivu bazibu anyway nti gavumenti yali tebafuddeeko ne tubakuba manyi kati batulabanga bawansi gavumenti eyabwe kanate ebitukwatiraku wa nga bayomba ayomba biba tebikwatako yayomba buyombi akuteeka ne mu ntalo ze singa owuliriza waliwo entalo kafungula mukite 2 ezigenda mu maaso tozireka nkwegayiridde zireke olumu lw'e Gaza olulala lw'e Iran waliwo nayo banensi zalonze Gaza atali ono waffe badde ndowooza waffe badde ngamba Bongereza balonze Keir Starmer Katikkiro ono Bufalansa ne balonda Iran nayo ne balonda reformist naye Bufalansa yasinze tutabula kubanga byabasobedde nabo babalangiridde byabasobedde ne bafuna awo constitutional crisis kati tubigenda munendoza ze ensalo zabadde nga ezo zennyini kati katulabe Nappi mu Luweero n'ate neera we tumala tulabe Freddy Mutyaba byanyumya abantu basabuliremu kayimba kapya mbasabuliremu mukulu Seguya musazeewo kale kantandike muze ku muzigo mbasaba bannaffe muze ku muzigo bannaluweero nga twafuba Luweero mukulu Seguya lineerabira okugamba twakimbuuza nti munnange Seguya nze ndi mwana w'ebulemezi Luweero era nasomera ku Luweero esesaawe namayasinya yange ey'omukaaga kakati munnange nva wano ntuuka lisaabigamba kati nkomyewo mu ndongo Luweero ozaalibwawo nzaalibwa nsibuka ku kyalo Kikunyu mu ggombola y'Ebutuntumula egombola y'Ebutuntumula wali ekkomera eddene so ekkomera eryo ndowooza olimanyi mukulu Seguya nadduli ayogerayo nnyo ate ekkomera eryo kakubuulira Seguya ffe tubadde nga tusoma nasomera ku Brizando Primary School wali Luweero mu ggombolola y'Ebutuntumula naye gombola chief yatukuŋŋaanya ng'abaana amasomero ag'enjawulo nga abantu bakuŋŋaanya obuwangwa okuva mu byalo okuva mu bisiko okuva mu bibira kakati awo wali gundi limbo y'abantu abafa mu ntalo
Kakati Seguya nawulidde ng'ampulira omanyi nga naga nti nanya ku nnyonyi nendaba amataala nendaba enguudo ziringa mukeeka oyagala ki nayimbye oluyimba bannaluweero nga nsaba gavumenti bajjukire Luweero. gwani Nze Fred Mutyaba ssebo nze nayimba oluyimba Kalonda designer nga n'endala z'omanyi Natural tukutegedde bulungi ennyo kati n'ekirala president w'olugambo nkulamusizza nze Kizito Neil from Namayumba Wakiso Hoima Road tukutumiddeko nnyo Fred nga ndi awo eggulu nga nange mpulira kye nalisuulirangako nti naye bwe kiba kyekyo naye kirabika kyekyo Mukama yeebale nti omwana wa Grace Can abeera wa bujingo bamuggyako nga tamusobola kyenva ndaba nga yeegiriisa ng'ekigotta entula kyogamba tasula mu bbaala tadde eno ali free naye byali mutawanya bye byawona ebiki jjukira ali mentally perturbed anti kati bwe baamujjanjaba ne bigaana ne bad black naye olemera okujjanjabwa bad black mu bya upstairs kubanga oyo headmaster waabyo bw'obeera malaaya akutereeza kuba naye yerabye ebyo kwegamba byonna nga bw'obimanyi yerangirira simuwayiriza waliwo ayinza okugamba kati president olira byagamba ye yannyonnyola naye akimanyi ali proud naye kati kyendaba awo ekisigadde nga bwe mmanyi abasajja Prince Oma kati anasoberera adde olulaliro lulujje ate namwe mulimbwa nnyo buli kati ogenda kubeera mu kuzaala nga abalala babalabirira balabirira baana baabwe basajja b'ennaku zino naye Grace n'akiddamu asaana mbooko kati olowooza taakiddemu uno yigaddi kati nze sirwe nsoose okulaba abakazi n'abasajja naye ng'omukazi akaayana omusajja tandabirira baana takola ky'omulagajjavu muzibu n'enkyala afuna oluto kati n'aluzaala ono bannanga nsobedde omusajja mulagajjavu n'olula n'alufuna lwani era lulwo lwakuba bagamba balina enjogera egamba abaavu basinga okuzaala ennyo naye n'ekirala gwe basinga okukola bw'obanga omusajja tolekaza akameemezi wera waka abaana oba batwala ku DNA mukakase kubanga munaba yakyate nga toleka ssente ate kitegeeza tabeera tit for tat atagasa mu bufumbo olwedde tompa ssente ate ogenda ku DNA anti kati nze nkubuuza ndeka ntya ssente z'ebijanjalo eka nensanga ngo koota ya bijanjalo nensanga ng'ofumbye kiro y'ennyama nkugambye nendeka sina kiro ya bijanja nkulekedde 1500 ogule kwota kiro y'ebijanja kuba bitumala ekyebisana n'ekyeggulu nesanga ofumbira kiro ya nyama sijirya osooka kunnyonnyola gye wazijje balya n'afuna n'akati k'amannyo ne yeesokoola era mpozi nga nkooye ennyo nendya bwenti olumu osobola okulya notamanya byolidde owulira nzikuta kuba ennyama ebekusa bijanjalo si bwebikusa anti mulowooza mu katale tuzeewola naye okimanyi nti ebijanjalo ebikusa ennyama si bwekusa and vice versa nze emmere gye nalyako mu hoteeri y'ebbeeyi namala olunaku lumu n'ekitundu nga nkyakuse naye emmere gy'olyali mu tonninyira eba ewomanyo singa naye eddamu mangu okukuluma enjala wasaagala musajja yeyisa bw'ati olese 2,000 ojja olya nnyama oli bize n'okufumbya n'okwebaka weebase ku 10,000 zo ze walese Grace Can bwannyonnyola entula obugenyi essaawa eno omwana official abeera wa mami oba okyabeera naye nina omwana wange abeesembu abeera wa mami abeera infact yamulina naye simusabaayo bamuvaamu ennaku abantu basemba okubeera naawe nga oli mujeeseganya bamubaddemu kyova tubadde naye nga tubaddemu twase mumbeera nange nga muli muteeseganya ne mami eitha omwana obeere naye oba abeere nabo tabeerangako muteeseganya naye ate mukuvuga gwe baide mami makula sirika interviewa gwe webalinaddala okumanya oli musota gyobadde wagala ekitraining ekigenda traininga era nkutegedde wajja n'omukyala gwe bayita gwesigenda national linnya lye lisokerako m nogamba mu meeting tolimu yali private toli musajja mubiba kuleko oyinge nowabe wali oyogera kati sawa zino yali mukwasa otutangaze otubuulire siina byakwogera omwana wange alinye pasita mujengo ne mama mukula twasemba osaba ebihamu kiri kitya tulina projects nyingi zetuli mukolako like tukola ku projects we are working on
project ziringa nnyo muyimbi munnange amumanyi nti Grace yali wa mutima mubi omuntu akumanyi nga newaba yali abaddeko oba mwali mabega biki mwali mwenna mu ndongo naye n'agamba nti Grace yali wa mutima mubi ye Jevan Luzinda era nzize mbyogera sagala biddamu Jevan is a nice person. Yeah, I think nga mukambwe era nga tukyali ku by'abaana naye kati ekyo kyamugjayo naye yandisigadde ne bamulabirira ye yali awonye bw'owona osigala mu ddwaliro awantu we tuva nga tetuvaawo Magombe era eri bali bamukutte bulungi okusingayo bwe yeekwata kaakati ne Maureen Nantume yabajjukizza mumuviire ku mwana owobuwala ow'obulenzi kino ekiwala ekito omuwala ye mukulu ekito kyekirenzi goli kuba muganza Roni ngamba omukulu omwana wa Maureen omukulu era n'abasaba nti mumusaasire kuba ebizibu by'abaana abawala abato mubimanyi naye alina be yalengedde nga batega baagala amangu ago bannange ozannya n'okuzannya amangu ago era n'abalabula ng'ayita ku lulereetu n'abamugeya mwenna mumuviire ku mwana bamuleke kiruma ng'omuzadde ng'olaba omwana wo bamulisi naye oyinza obutabaawula Dennis sookoleko okugjawo omwana kasatuka mwezi emyaka oba olinda kimu bamutwale bulungi omuwala Maureen Nantume yenkana ndowooza Mumbejja ssanga lya Mbogo bonna baleka balemu n'emyaka 23 ssanga lya Mbogo happy belated birthday yagiwezezza yazaalibwa 21 yalina lindi mawulire olwedde wano kaakati munnaye katulabe emboozi eyo Una profession ndio mwana abendi byalina mu mwana wange mwana tumukeko ndio akusisa mwana nokale namumaliriza abantu abamusenga bwe bagamba omwana kino obuki yokwisa bityaga bw'omusala agamba songe mwemi mwana nedda ojja kwogera nomoli nedda tebakulimba gye omwana wange bamuleke akuze yesu naye bamuleke mulangira yakaweza omwana omulenzi twalaba otaddeyo photoshoot ye birthday watwita ku mukolo nekuyo yenyini birthday tuwatwita waliwo ebintu nga tosobola kusumbuwa abantu naawe kati ka birthday era ngambe banaye muje ate fere tukola pati ezezennene sala busazi katende kamwe walina tuli awo mbuno timba simanyi kola kinedda ebinene webirituukawo njapayi nga boze noyimba nesekyewa ekirowoozo ky'okuddawo mu bbandi emumukyalikizeeko nedda tekisoboka twasiga tuli baluganda bwabaawo munnaffe ng'alina okujaguza kwajaguza nga tujja tugira naye ebyokuddawo mu bbandi embagayo yadde embaga yange yaggwa embaga ki yaggwa yaggwa jo omanyi tobeera naye nga toli updated embaga yaggwa dda embaga yaggwa ddi maama ye musawo w'amagumba era tugenda kusoma ku magumba kyekireeta omugongo guno okulwala mpolampola. Dr. Josiah sooka weyanjule nange eddoboozi nga weyiterera mpolampola eryo tolijjanja balyo sewo nga bweyogedde amannya ge gange Dr. Josiah Kizito ebintu bye nasooka okusoma byamagumba era kyobulaba nengenda ku sports science sports medicine kyobudaba nga bampadde tiimu eyo nva Kapchora kakati ntuuse saawa Kapchora tiimu y'abaddusi abagenda mu Olympics bamaze okukironda buli omu ngenze mupima eggumba bwe lifaanana ebinywa omusaayi kiki kyabulamu buli kimu nga mmaze okukiteekamu. bukubu ki bw'olina mu magumba? Amagumba ina masters of science mu sports medicine era nagisomera mu Kiev
eyali mu Soviet Union nenyisomerako e Germany nenyisomerako e Russia nenyongera mu South Africa naye nga tegeera bulungi kyobulabanga omuzannyi bw'abazze manya ki ekimuluma mugongo abalwadde abakadde mbakolako bulungi. Obadde ojjanjabirawa? Sinza kujanjabira mu South Africa maliddeyo ddala emyaka 30 nga nkwase ku bantu abakulu. South Africa bamanyi okusinga e Uganda. Nakwatako ku mukulu eyali ayitibwa Mandela, mutabani we yampita nti yalina abasawo 41 ne bampita mu makage okubawa amagezi ku vivi eryayiriganye. Mwaka kyogo gyali 2004 wakati we 2003 okutandikiraawo ne bamanya bulungi ate nenvaako awo nenkolako ku maama Wambeki era bampandiikako mu bitabo ate nampa ennyumba. Bakuwa ennyumba? Yampa ennyumba ye kennyini olw'okusiima kwe naye nagifuula mu ddwaliro. South Africa lirudda waawo? Liri awo mu Eastern Cape ekifo bakiyita Aidujwa. Naye kati ate ngenda nvaayo nensembeera Johannesburg wenvudde okujja wano kilomita 2 okuva ku airport bayitawo Kempton Park. Kati wano ojjanjabirawa? Wano ojjanjabiraawo ku lw'entebe bayitawo Najjanankumbi ku Stera awo waliwo eddwaliro bayita Vitology Health. Vitology Health branch ya South Africa. Abazungu bebanyamba ne baŋŋamba gitwaleko e Uganda oyambe ku bantu bo. Awudde wammwe si kuyamba ku bantu bo. Kakati mpola mpola biki ebirwaza omugongo? Omugongo nga tegunnaba kulwala tulina okumanya ebitundu 5 ebisinga obukulu. Ebitundu 5 ebyo okuva mu bulago okukka mu butuuliro. Omugongo ne guyingirako munda awo mu butuuliro. Waliwo cervix ekiseeka kavicha wano obugumba buli 8 nga waliwo akasookera ddala waggulu bakayita atlas buwo buno bugenda burotatinga bwe buti obwo bwolaba wano bugenda burotatinga buno buli 8 obubiri buno obusooka bwe buleetera ensingo okulaba nga webale nnyo oba kyetambula bulungi. Akamu bakayita atlas akala axis. Bwe nvaawo ne ŋŋendako obugumba obulala buli 12 buli awo babuyita thoracic. Obwo bubeera awo ababa balina oluusi okukyama amabega abakadde abajja bagira bati otyo awo. Bwe nvaawo ne ŋŋendako obugumba obulala 5 webusinga okuleeta obulumi mu bantu babuyita lamba. Bubeera mu 5 bwe bisinga okuleeta omuntu okukaddiwa amangu bubeera wano otyo buba 5 bwe buleeta obulumi era bwe buleeta obulumi obw'amaanyi omuntu obutatuula bulungi obuteebaka bulungi oteeka okulaba ekitanda kyewebaseeko nga nakyo kirungi. Ne wabeerawo obugumba obulala 5 buyingira wano babita sacrum buyingirira wano era tobulaba nga tuvudde wano ku mugongo gwa wansi wa 5. Ate ne wabeerawo ku 5 ne wabeerawo akasembayo ke bayita tailo akakira kasemba dda wansi bakayita kakira naye kaba kamu naye nga kegassemu obugumba 3. Obugumba 3 buba bwekwase omulundi gumu bwe buno boolaba bwe bayita oba coccyx oba coccygeal vertebrae. Kakati wonna obugumba 3 nteeka okuba nga mbumanyi bojja gye nteeka okumanya kagumba ki akaleesa obuzibu naye nga bizibu ki bisinga otulwaza omugongo? Okutuula kw'ogambye okutuula kutuleetera omugongo okugwa. Singa omwana ava waggulu n'agwa wansi ajja kuba asinga kosebwa akagumba keŋŋambye akasembayo akali mu kabini. Manya bumanya nti yagudde eno gye ŋŋenda asidde ate waggulu. Kakati ne tuleeta obusimu obw'omubiri
tulina obusimu obususa miliyoni emu obuli mu mugongo omwo. Obusimu buli munda, obulala bujja ku nyama. Omugongo ogwo obugumba bubikiddwa ennyama, ebinywa, ennywa, emisuwa. Kakati ebintu oyinza okumanya, oyinza okujja ewange ng'omugongo gukuluma naye ng'ate si bugumba nga binywa. Nina okutegeera ki ekikuluma simala gakwatirira. Oluusi eyinza okuba ng'ennyama ebikka obugumba ng'ekuluma, oluusi giyinza okuba ng'emisuwa tegitwala bulungi mu musaayi nemba nga gikolako. Kakati omugongo guli delicate yenga gwino obusimu bwe tuyita bu nerves obusukka miliyoni enamba. Ate ng'omugongo gukwatagana ne brain, gukwatagana n'omutwe, obuwongo. Ovira ddala eno weebale nnyo yingini. Kakati bwe nzija bw'oba ozize nteeka okumanya kyekikuluma. Abantu bayita mu Luganda bamukiyita mutya, okumala gakwatirira si kirungi. Kutiginya si kirungi mubiri ngama omugongo nenyako gunnuma ebyo bwe bityo. Weebale nnyo. Guyinza okuba nga omugongo ate tegufa ku ebyo byenjogedde nga guvudde ku nsigo okusinga guno ogwa wansi. Ng'ensigo asidi ayitiridde obungi, oba ensigo erina protein urea agenza avaamu n'agenda mu bitundu by'omugongo. Kakati gwe ojjawo olina agenda ng'akwata bukwasi abatategeera. Oluusi ensigo yennyini abakyala n'abaana aleeta omugongo. Ebizimba ebinene bireeta omugongo. Obuzimba obutono obubeera mu nseke abakyala buleeta omugongo. Kakati ogenda omusawo n'ogenda omuntu nga si mukugu, omuganda omugongo gunnuma n'atandika okugugira talina kyakoze. Ene aba kuweweezaako naye ekikulu ki ekiguleeta? Ate abaami bakyala oboogedde. Abaami prostate yeyongeza omugongo. Tulina okutunula prostate yo ekyali nnungi. Egatta etya n'omugongo awo prostate? Ekwatagana, waliwo ekitundu wano wansi nga kikwatagana n'omugongo. Kakati wekiyitiriramu nga mulimu engeri acid nga bwe ŋŋambye yeeyongedde mu prostate, oba prostate egaziye. Bweba tegaziye tukiyita calcification, ekwase egumye nga seminti. Calcification bwekwata nga seminti ng'omanya nti bw'otagikolako bulungi ojja kufuna cancer wa prostate, tukiyita calcification. Kiyeekitose ekigamba enlargement, okugaziwa. Bwegejja olaba obubonero ng'amazzi gajja matono. Eba enyize akawago. Bwenyiga akawago amazzi gakendeera gajja matono mu kawago, ate n'owulira nga gakuluma. N'ogenda okufuyisa emirundi 6 ekiro. Kakati tulina okukola ku mugongo ate ne likuyamba ne ku brada. Kakati n'ogenda okufuyisa nga prostate ekendedde. Eddagala okukozesa ddagala kiggwe? Eddagala mulimu eryaffe oba eddagala yonna ndikozesa. Naye kati bw'otuuka ku mugongo ne ku prostate kiryanga agenda mu woteeri ennene. Bw'otuuka mu Sheraton n'osaba emmere olinda dakiika 15. Teryanga agenda mu buteeri mugampa omuceere n'ogufuna mu ddakiika 5. Kakati oli bwajja nsooka ne mupima. Bwe mupima ne manya nti ekirungo kino bwe kiti kyekibulamu oba nabaana yaleese. Kakati nenkuwa nengenda nkuyiyiza eddagala erigenda n'ebintu ebyo. Bwebanga asiri mungi n'abanga ajja kugibwamu. Kakati nina obuyinza obukyusa mu ddagala okusinzira bunobulabi, okusinzira nga woteeri munene wonoogera noga nti mpa kyona kiina kiri ne bakuwa akacungwa n'ebirala nga bw'olinda eddagala. Kati nga bw'olinda emmere. Naye kati mu ddagala eryo nyinza okuga nti komawo enkya oba luli. Dokita tuyinza bimalayo era ojja kudda omulundi omulala n'essimu zaffe ziizo
meteorology clinical ebyuma by'emigongo weebiri wano ogamba ekitundu ki ikusteera awo enajana nkumbi kuba essimu ezo bazikuwadde 0787545333 n'endala bweri awo giwandiike ojja kuba ng'omufuna kaseera ke katutimaye ne tujja kumuzza ayongere okubasomesa tumulamu katono tudde webale nnyo ssebo Balugema Property Services tulina poloti amayumba n'ettaka lya faamu oba ery'okulimirako ku buli luguudo oluyingira ekibuga Kampala tusangibwa Mityana Road Buloba Kalambi okumanya ebisingawo tukubere ku namba z'essimu z'olaba ku screen. Kubukedde TV1 kwe tuli olunaku lwa leero muganda nga olunaku lwa kubiri yonna gy'osinze okutulaba ennaku z'omwezi 9 omwezi ogwa July. Nze Musa Semwanga celebrity breakfast ekyenkya ne celeb obulamu butambula butya nnyabo oba ssebo ebintu mu nsi okutwaliza wamu buli omwaka ababwavu naye muganda tulina kwekwata Mukama Katonda omuvubuka ng'okyalina omulimu kozesa chance eyo onoonyeemu kwanaffe wano tuli mu kunoonyaamu yadde binyuma naye era tunoonya ssente kale olunaku olwaleero ndina musajja wange bamuyita Fake Gaza musajja wange nnyo nga bwenkomeza era bangamba nti Semwanga mpulira abantu bankyaye mpulira abantu tebakyantegeera soko jompiseemu ku the Mighty TV station jangu wano Fiki tunyumyemu kyali wange kiri kitya olisede leero okedde mbala kedde mwelanga bubimanyi era bosi wange Justin Nakagwa ngambye webaze omuyimbi okeera tukeera emirimu gyaffe tugimanyi anti twajjako lumu wano ne tuvaawo saawa 6 nga tetumulaasibwe kyali tikke kolo kyekyali kibaddewo kolo nali nva fort kati nali wali eri Busega naye nga jamu mungi okebuuza kubatulaba abatulaba Bukere TV big upon yourself mbagala nnyo Fake Gaza Uganda naye ng'oli mukkaka mu bwotyo Fiki ebintu byokola ne music gwoyimba tebidescribinga personality yo naye muntu olina okuba mukakamu ate waliwo weetagisa ate n'olaga nti oli mukambwe waliwo ne weetagisa n'olaga nti tolina kyoli shegera ensi eno bwetyo tolina kulaga ate bukambwe nnyo ate tolina kulaga bukakamu nnyo bwotyo ensi olina gibalansingira awo obadde ozanya kala kisoko gye tulabe wano obadde ozanya redi mu byonna byonna waaki olonzeemu redi nze gye nsinga okwagala simanyi lwaki ate oli mu yero yange gy'ozanya waziba 2 okay mpa 2 naye ng'obulamu butambula butya recently mwade mulina obbeera ku bagiyita asama adde wano olina bbeera ku gundi adde olina bbeera London what happened mbiwulira ku TikTok ne ku radio stations endala mbadde nyawumbuli ekyekyaba what happened akwanta abayimbi abalala bati bagala kugira mazima n'ebyaddala ebyasama bash babikwatamu nga omanyi bakubi b'enkokora obushegera so sama bash babikwatiramu ddala netuba nga tetuli bakugenda kati jjukira bank statement zaffe abayimbi abato olaba aterema n'abanene bali baffe busi bank statements zaali tekiggwa bank statement yali tekiggwa nga bagala kulaga nti wenga omuyimbi e Uganda obadde obeerawo otya biki oshegera okay one of your teammates ku tiimu yo yangambye yagategekayo show tugenda tuli mu kuteekateeka tufulumye olunaku lwe tunategekamu ne teaser okay kale soko kwate wano nange nzannyemu nga wonyumyamu awo naye ofuna ddi omukazi Fiki omukazi nkyanoonya tunula eri bakulayo mugundi omukazi ye nkyakagoba ate oli gwe batugamba munamawulire omunamawulire oyo just mukwano gwange yali bali bamunsibako tebyali bya ddala okay mbadde njagala olunaku olwaleero atunyumyemu ne Fiki ono Fake Gaza King Michael yafiiriddwe omwana ndowooza tukozesa opportunity eno engeri ffe mbi gye tutagiyise tumukungubagire King Mike ate kyaliwo akamiliyoni kyaliwo wasobodde okuziika asasobodde kuba nabadde ate mu mpanvu ejinja naye nasobodde okukonfaminga n'obubaka shegera era nesindikayo n'abatukiikirira ng'omanyi Gaza kakati omuntu ayagala okumanya oyogedde nnyo bukya interview yatandise oyogedde nnyo ebyalo tokyayimba Kampala
anti kati Kampala poto oyimbye kati ogambye Jinja ojako kabera maido anti abantu be batwagala kasoba ngoli waddala shegera abantu be batwagala otukane bakulaga one love ekitali ewalala naye nga ne Kampala nabo batwagala era awo tugenda olabira tunategeka tugenda olabira ddala Kampala nti nabo batukola kibatuliyo kale ye Fiki Gaza Fiki Dangote musajja musiraamu okuba essimu atandisa salaamu ndowooza bwe kibu kirina otambula mbadde nja John omusajja ono mulage from toe to head engeri gyafumisemu engatto yeno kalaki nenaawo giraba redi mwana gwera ogira nti redi kiki nendo awukulaba masuuti nga kubanga nawe sawa ziryerezo okuvimba mikolo era ojja kunsanga mu suuti weewuunya ogamba ati omugazi yakoze atyo kale olina luyimba ki currently kale tulina oluyimba baluyita anko luli mu kutradinga era kweri ku YouTube anko omwana oyo shegera nina ekintu kye naagala okubuuza kati nkijjukidde nakakati wali otesemberako wali katono wali otegeeza ki ng'oyimba Raga Kabinika ko osanga mu ghetto eyo ng'abaana bayimbamu ekyo wali otegeeza ki Fiki Raga Kabinika kati wali otegeeza ki Raga Kabinika kati bye bigambo ebinvaamu olusi we mba nyimba shegera kati bigira ku speed nembiyita Raga Kabinika Raga Kabinika ebigambo bya ghetto tojja bitegeera kadi mujjukira muli babikomera yasebo tokikola ennamuŋŋoona terikikomera teri ghetto zonna ku luyinja eri ku Nnababire yonna zikasooka tegedde kayiraga owulidde tika omwana wange tuli babikomera ssebo nedda tebakulimba tunyumyanga okuba mipiira awo mpola mpola naye ng'abatulaba kwa gayi tokeni ogituguzize 2,000 tokeni agitusedde Jona Fiki ona naasobola kweri soko kwata omuzinda abantu tulina gumu nga nange uli salamu sebo manyi yaddala sebo kaya bazanyanga obaako kokomako kaya bazanyanga ezomeka kaya bazanyanga ddulu kati fe omulembe gwaffe tulina zanya bino atulabe tugezaako ku unwindinga as we discuss a few matters eziri musical Fiki waliwo yambuuziza nti Fiki Gaza nga tayimbako n'abakyala abakyala nga nyimba nabulakuba abakyala olusi benyimba nabo tebamanyi pushinga music oshegera olina kolabu n'omuwala yena ninaawe kolabu n'abaana bageta abawalayo oyo gwe bayita Gasha Mutoni Gasha Mutoni ono mukyala wa Kimura producer Kimura ayimbye omwana oyo ayimbye she's aggressive naye Gasha Mutoni kankozesa omukisa guno ogugamba nti tozikiza bugenda kukya Gasha Mutoni nga yalina oluyimba kituufu so talina kujjayo gadi kuzikiza obeere awo noga Gasha Mutoni biki naye mwana muwala Gasha Mutoni waliwo omuyimbi omulala omuwala bamuyita Aroma Pia Pounds zino yakubakokko naye waliwo n'omulala omuwala bamuyita bala Jowiranda abo bawala balungi nnyo bona balungi kakati Fiki n'omulala omuntu ayagala okumanya ekigenda mu maaso currently mu industry tubadde tunyumya ku ssente z'abayimbi wali oyitibwako ne bakuwaayokko okumpitawa okuwaayoko ku ssente z'abayimbi ate bananjo kyayo singa kati bank statement yange teri fit naye nga wandyagadde okwokyebwayo ate kati ssente baba bazikuwadde gwosoogana sente ng'oli azikuwadde zikuwata tuzikolamu ebyetaagisa ssente zezetaagisa nga ni azimpadde kisinzire anti tulina ebibiina ebitwala abayimbi tulinawo UNMF tulinawo n'ebirala naye kati currently kyetwogerako ndowooza twogere kuzajja mu federation abayimbi bonna baafuna Fiki yafuna Kamiri yafuna Gwini Daddy yafuna ani omulala awo Bruno K yafuna Resigini yafuna Anderson Waluno yafuna abasinga baafuna kati boy kyeso bagamba buli alina ekibiina eyo begatte sente zange baziteeke mabbali buli alina ekibiina manya nange ndi muyimbi era mwegatte sente zange nzisangewo oba munkubire kasimu muŋambe Fiki wano waliyo emiliyoni zo 2
webale kukuba music oshegera okay nenga sente zo bazimpe mnange zetagisa kale fiki gaza tike leka sale emipira jona tulabe oba kibadde kinzibye soko kwate wano kibadde kinzibye atokwata omupira gukutemate bukwasi atozanya gwange egonda woloza nze ategeera ennyo nange binsobera kati nera identi nina kuzanya yero nenzanyamu red otsege soko otebe tulabe nga tumaliriza inshallah kati jawo tumalirize sho nga tuyimiridde wano abatulabe eyo tugezaako okutambuza embeera nga bweyina okutambula fiki awuli wakulaba alaba eggaali ate of recent wabaddewo nnyo discussions online ne other media platforms ku ggaali abantu bagamba si nnungi abantu bagamba otambula nnyo n'abantu abangi ekivvulo oli oboze kuyimba n'oyingiza abantu 3 n'okozesa omutegesi w'ekivvulo oba omuyimbi loosi eggaali mmwe bennyini mwaba mawulire omusanga ali ku mulyango ogenda olaba tuyingidde ffenna n'abantu bambanzize nabo badansa si bantu babi shegera kati tojasanga bamawulire nga 5 badde bakulinze ku mulyango oyina okola ki oyingire kati oluusi eggaali gye tulaba amawulire oluusi ne tubayita eggaali oluusi mulaba amawulire badansa bange temubalaba na busawo baba amawulire badansa bange abantu bentuma abankolera emirimu limu naye kyaba amawulire kinene muko eggaali gye tulaba otambula naye mubeera mu bayibula bosa ani omulala mubeera mu bamakona bamusa bani buli amawulire g'omanyi babeera okwo nga banninze tuyingire ffenna mu bufunze tetuba na sente zituyingiza era bwe babagamba tukuba abantu ngena kwetegereza eggaali yange ey'abamawulire baleka bwe bakuba abantu kati nina okwetegereza nnyo ekyana kino tuli mu dakiika mmeka tike kakasi otandise ebyo nja kusiibula tewali buzibu kasita bulijjo obeera ku ggaali yange ebigambo bye bisembayo eri abatulaba ku Bukedde TV abantu abandaba ku Bukedde mbagala nnyo mwe bali kwagala muziki wange big up on yourself kale ali brief and precise but straight to the point nze Musa Semwango onako olw'enkya mu Bukedde olupapula tulinamu omuko gw'olugambo tugenda kuwandiika ku bintu ebyenjawulo Alien Skinny alina obutakkaanya ne Young Mulo simanyi bwavuddewa but olunaku olw'enkya ogenda finding out mu lupapula lwaffe olwa Bukedde however abekyengera tujja kaya mu week eno ku Lwokutaano tujja kyengera but for now we are signing out Jona Mr. Kibirige Tike ne tiimu yonna mu control room Josephat Seguya Shadia Nakalema tubagaliza olunaku olulungi musibe bulungi mweraba Barugemwa Property Services tulina poloti amayumba n'ettaka lya farm oba ery'okulimirako ku buli luguudo oluyingira ekibuga Kampala tusange Bamitiana Road Buloba Kalambi okumanya ebisingawo tukubere ku namba z'essimu z'olaba ku screen otegeere lwaki nze gwe bayita erinnya eryo naye saalaba naye nga lyava ku ki ate nze mmanyi nze siri weeri kati byebyo nno munnange byebyo nno naye nga saagala mwerabire nti Olwokutaano luno tulikyengera abekyengera mu twesunge kuba naffe tubeesunga okatale kennabaziza bagatteko kuva ku makya mpaka kawungezi programu zonna tugenda kuba tuzikolera eyo kyengera nze jjukiddemu yogedde nenzijukira munnaye batukuula nnyo kati abalenzi baba baleetedde amagezi bw'owa muwala bw'akuwa ennamba ye otyo n'omwana airtime oba naawe n'omuwa eyo akukubire ng'olaba takkubira kati gwe totawaana wandiika ennamba yo bulungi nnyo ku kapande ogitimbe oteekeko tukanika firiigi obugaali ne sitoovu ne tv ng'otoddeko ya muwala ekituufu banaye tukoyemu baba mugenda tussa amasimu kaba bakubire tugenda baweekubagala obukanikireko akagaali kamaanyi ga kifuba akaddugala ennyo omupiira akakaddiye ennyo kagenda keekubira egaali eyeekubira ogimanyi egya kwakwa obuwaawo bwonna nga bwafa n'amasasi naye nange ekisinga okunnuma musajja ayagala okusaba ennamba ate ng'agisabira ku malusu olowooza nze okugigula nagiguza malusu endagamuntu okugifuna osasula okugigula layini osasula layini ebeera awo yokka mutuwenga ssente nga mwagala ennamba mulowooza tetulumwa mugigule naffe ne mutuwa ennamba ne tukubanga temukwata mba ndi bize
nsooka n'okola kati sente zosaba kukuwa ennamba oyagala zaki omukulu ampeereza akabukibuuzo wano agambye bwati bannange emboozi teziriiyo emboozi gye ziri teziriiyo wamadde nisi teziriiyo kansoke kulaga omusajja ono agenze naŋŋamba wamma pulezidenti omusajja tambula omanye okupapa okungi atunoonya muliizi uno wano ulira ekibuuzo namutayiika Josephat nkulamusizaako ono Kizitoneeru from Namayumba wano Hoima Road ng'agenda e Busunju. Nkugoberera nnyo kwagala nnyo. Misitali wa Bitusi nawulidde mu minisita amuyinamu omwana ayinayo minisita mu Uganda wano amuyinamu omwana ate nawulidde ogamba misitali ayagalamu ebyo nedda ebirala minisita Kinyamutolo ate bamutwala nawe omuyita ki naye naawe minisita ki ate engeri gye mulaba Nyamutolo oyo tayinza kukolako bwenzi engeri gyatunulamu minisita ki bikulemye ate nze mumanyi olugambo kulolina kale ategedde eddoboozi lino nina wendikomeza kuba wasukka abadde agenda mukalebule omukulu we bamuyita Noel Kizito wenamayumba wakiso Hoima Road tusiibule abatulaba tusiibule naye ng'abeekyengera tujja kale musibe bulungi mbagala nnyo kulwokutaano luno buli kimu gye tukikolera waliwo bbiri ezigenda mu maaso naye tuzirese